oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gobeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebiriwo kati ebikutuuseewo musajjawo musiramu munno jjajja Ichulu akwatiddwa. ISMA Olaxis okusooka mawulire gannaku kuba nti bakutte mukwano gwange ate nze seekawe musiraamu sookera ddala ate nga ndi omu ku abo abuulize mu ddiini y'obusiraamu. Si kirungi, si mawulire malungi gye tuli ate ng'era bwe baŋŋambye eyamukutte ate musiraamu so ne biba nga binsobedde. Alhamdulillah. Bagamba omukulu ISMA yali ku NBS n'ayogerera bubisuuna nga waali omulogo nga bamukolera ebintuntu ebitegeera ebyaswakaba abasajja banne okitegedde neyali ewaka akitegedde. So omusajja n'anyiiga n'atwala omusango mu kooti era basoose si bannamawulire bali abayogera ne ISMA bakamukwata kati. Kusooka mu mbeera yakubuulirira mu njuyi zombiriri omukulembeze waffe ng'abasiraamu tubeera na sayidi. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ekitiibwa a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa qulu nzurna wasma'u la taqulu ra'ina ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u. Surati Munafiqun ndowooza Allah yatukubiriza okuba nti tetuwa mawulire tumala gawa mawulire gatamaze kufuna sosi yaago. Bannamawulire kikigenda gye muli okusooka tetumala gwagungira mawulire nga tumaze kufuna egava. Mu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Surati Munafiqun ya ayyuhalladhina amanu abanga abakkiriza mbanga mufunye amawulire fatabayyanu an tasibu qauman bijahala musoke mugetegereze an tasibu qauman bijahala musoke muone ababuyabuya mu bantu fatusbihu ala ma fa'altum nadimin mulimekera ku macanga mwejjusa ku bimwayogedde oba bimwakoze. Aya eri mu Qur'an. Ekyo ne kibanga kiri saidi ya mawulire nti kyetaaga obutamala gafulumya mawulire nga tumaze funa sosi yago. Ekyokubiri saidi eno nti naawe baba koddeka amawulire aye tomala gatekinga action ogati nyina kulaga maanyi kubanga beetaagisa bannamawulire tubeetaaga. Olwaleero abantu bafuna ebizibu gye bali naye nga bannamawulire balina okukola ki okubayisizawo ensonga zaabwe. Nsaba bekikwatako mubeere bakisa eri abakoze omuntu wakolanga ekikyamu n'okimanya nti kikyamu oluusi nga yakikoze mu nsobi kubanga si nti omuntu abeera perfect ever. Oluusi omuntu asobola okukola ensobi mu byayogera. Allah yafuula olulimi luno nga lutonzi omuntu ayogera ekigambo kimu bibiri n'ateekawo ensonga ng'ebadde oluusi abadde tajagadde naye. So nsaba bekikwatako bimubanga ebintu mu mbeera efaanane tekyetaaga ate kumala galaga busungu mu mbeera eyo. Mbasaba okubeera n'ekisanga embeera yonna ebibaddewo niwaataba ono yabakutte naba mulala yenna omulangira Suuna musiraamu musajja musiraamu nali omu kuba mutoza shahada. Kikyayagala okuggusa ne pulezidenti wa buloga gwetwogerako gatwogera ku pulezidenti yakwatiddwa essaawa zino kubanga olwaleero oyagala kuddira kwabo. No sijja kukyogera nga bw'okyogedde nja kugamba nze ebigambo byange byeri bibiri. Okusookera ddala kugambako kubanga ekyaffe Allah yagamba nti abange antum Allah yagamba subhanahu wa ta'ala mu Qur'an nga tugamba ffe yagamba nti mmwe muli kibiina ekirungi ekyavaayo eri abantu ta'muruna bil ma'rufi mulagira abantu okukola obulungi mu nsi watanhauna 'anil munkari n'okubagiriza okukola empisa embi watu'minuna billah n'okubagamba okukkiriza Katonda. Ngamba abasiraamu mwenna
ebimu bimukola birabisa bubi nga abasiraamu bitwogezaako bubi nga abasiraamu. Nsaba emitima gyaffe tubeerenga bw'obanga ogenda kukola ekintu sooka ogambe nti nzaani nti nze gundi erinnya lye eryo ery'eddiini eryo likulembezenga nnyo. Bulijjo ntera ogamba muganda wawe mukwano gwange Kabako ne mugamba Kabako yegwe Yusufu, naye obanga olina kyogenda okukola bwoti kikole ng'ogamba nti nze Yusufu kubanga olina erinnya ly'olina nga si liryo. Kimugamba naye takikola. Akikola era ampulira omusajja w'empale nnyimpi ebimu ajja kyusa mpola mpola naye ng'akikola. Eddiini yagiwa ekitiibwa era ogenda owulira kimu bibiri insha Allah kimu bibiri eddiini ye agimanyi era agikolera. So nsaba n'abalala bw'obanga ogenda kukola ekintu ogambe nti nzaani erinnya lyange ery'eddiini olijjukire omanye nti erino erinnya si lyange nyina benkiikirira bajja kundaba bubi. Olwaleero twafuna obuzibu nti bwe babawo akubye akoze ekikyamu abasiraamu muntu oyo bagambye bakuta abasajja babiri nga kuliko n'omusiraamu naye tebababuuza bano nti gwoli wa ddiini ki boogere eddiini ye. Abasiraamu bebakulembeza. So mbasaba olw'obutwogeza bubi ku ddiini yaffe tubeere nga tukiikirira bulungi n'eddiini yaffe Allah subhanahu wa ta'ala. Kituufu ISMA yeetaaga okuba nti ebigambo bya bisala nakimugambye ku ssimu era namukubidde essimu ne mugamba ebigambo bye pulezidenti w'ababuloga mugamba ebigambo bibeere bitono. Oba oyogera weetegereze by'onooyogera insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Tubagenda mukyawa oba tusaba ate butabeerawo mpalana ndala kino kiggwe kibeere nga tukifule nti kigenze tubyerabire. Kyetaaga okubeera tutambuze obulamu bino tubiveeko tubyesonyiwe. Obusiraamu tebulagira kuba nti tubeera mu mbeera ya ntalo. Ekigambo Isiraamu kitegeeza salaamu, kitegeeza mirembe. Mbasaba mwenna tuyimirize entalo. Ebintu byaffe tubitwala mu kooti tubire kukaanya. Omusajja ali mu kooti essaawa zino kukaanya. Olwaleero bano abali mu komera basiraamu, abamu basiraamu kubo bamu ku basiraamu, njogera lw'abasiraamu. Era tusaba ne bakulembeze baffe ab'obusiraamu babe boogere ku nsonga eno kubanga ebintu bitandika bityo ntalo niziviira ddala. Oba Suuna yava mu ddiini lyammwe n'asigaza linnya kuba ebintu byakola biswaza mmwe. Kisijja kiwako obujulizi omuntu bwakujjako ng'avuddeyo n'akyogera n'aganze nava mu busiraamu awo nange ngenda wanika ngambe nti muvuddeko mutadde lila. Niwe wabanga musiraamu tujja lekera kuba nti tumwogerako. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba tubeere abantu abalungi mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala ensi ng'erimu abantu abalungi. ISMA kwano gwange numwa era ndi munaku wamu naawe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire muve mukomera kubanga ekomera si ddungi. Teri ayagala komera bwe bamusi. Olwaleero bagamba nti waliwo emirembe egyayita abasajja basibanga abantu olwaleero bye bali mukomera. Naye bagamba omusajja oyo nyina nabadde nsoma ku Facebook okwo nakalabye ku Facebook bagamba ku mulembe gwa pulezidenti omu yali ali mu byamakomero omusajja oyo ng'ayogerera bubi. Bagamba nti pulezidenti n'agamba tuteekeko emifaliso tukwate akasente tugule emifaliso omukomere Luzira. Omusajja oyo n'avayo n'agamba Luzira twagala gifuula Sheratoni, Luzira twagala gifuula gundi. Naye olwaliro ali mukomera yamutuusa mukomera ne basaba abantu be bamutereyooko ekitanda asuleko. Yaga nti ali oyagala kufuula Sheraton komera. So leero lulwo enkya lwange aji BMK yafa naye tetwakulabako oba okikirira baavu bakabako. BMK yafiira nali siri mu ggwanga alhamdulillah. Oba gokikirira bakabako wadde n'obubaka saalabika era n'okuzika lwandabako mukuziika tetwakulaba wonna naye omusajja munene sirabikako. Tumumazezi omwezi gwe badde siriimu alhamdulillah naye nakomyewo.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. ng'obuliridde Alhamdulillah gye tuli tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bye tukola mirimu gye gitubuziza okusinga. wagwa Tekuba kugwa anti wayimukira ku Sheikh Umaru ne kali abantu abamu ndowooza tetulina kubeera ekiseera mawulire tulina kuba nga tukola ku ssente bwe tukola musobole afu tusanga tukyanyirira singa osanze ensiwuse era bwaligambye nti seeka kiki wali wabulirawa kyekyali kyakubuza naye alhamdulillah saba Katonda abeere nga atwongera obulamu obulungi. ebiriwo mawulire obadde obiraba? Mbigobererera mbiraba alhamdulillah. Ebyetaagisa okwogerwako bwe tuba tufunye akadde tubyogerako. Sheikh, essaawa zino ekiriwo sooka otubuliremu enkolagana y'abayimbi ne bannamawulire eyimiridde etya nga tunagenda ku nsonga nkulu. Okusooka enkolagana y'abannamawulire n'abayimbi buli omu yeetaaga munne kisookera ddala nti bano abayimba baagala bannamawulire okutuusa ku bantu bye bafunye. So naye nyina kyendaba waawo nti waliwo embeera emu oba endala omuntu obutamanya gye yava kibi. Omuntu alina okumanya gye yava. Bw'olaba ng'omuntu akujje mu kyalo omuleetegerezanga nnyo lwaki nti Katonda kwe yayisiza gwetuuka otuuse singa si ye singa tolina wooli. So ndowooza kyetaagisa nnyo munnamawulire okuba nti aweebwa ekitiibwa omuyimbi bw'abanga ye tamutunze kumutuusa wamutuusizza tayinza tutuukawo. Nanti bagamba nnyo mbu bo batali ffe tetukola. Si bwe kiri buli omu yeetaaga munne olw'ensonga n'omunnamawulire omuyimbi waba takoze naye ayinza onnoonya byawaayo nga takola ki tabiraba. So buli omu yeetaaga munne just kyetaagisa kuba nti buli omu awamu n'ekitiibwa n'okuba nti ateekawo embeera eraga nti yeeguya munne tusobole okutambula mu nsi ennungi. Kubanga okusookera ddala abayimbi balina message gye batuusa eri abantu. Mu nnyimba omwo mulimu ebintu abantu bye baleetera okuba nti obulamu bwabwe butereera. Omuntu kyobola abamu bwe babeera nga obulamu bwabwe bukalubye bawuliriza nnyimba mulimu message emutereeza obulamu obwongo. Ennyimba ezo zirina engeri gye zikyusa ne musiraamu eno musome tubasomesa abaana bw'oba toyisiridde mu mbeera ya kuyimba abaana tebabikwata. Ffe twali tusoma zino alifu pata era ugandi alifu fatihani a alifu kasira e alifa zuma u a i u. Owulira omwana nga awulira ayagala bikola ki kubiyiga ayagala abiyiga mangu akwata mangu eddiini emwanguyira. Kyone Qur'ani Allah yagiritira mu mbeera ya kuyimba eringa ya kuyimba. Nabi Sulaiman yatugamba nti man lam yataganna al-Qur'an omuntu atasobola kuteeka mu kuyimba mu Qur'an atasobola kuteeka mu mbeera ya kuyimba mu Qur'an nga agisoma asoma nga bw'ayagala si wa mu kibiina kye yali badde n'okuba nti asoma Qur'an teyeetaagisa gikwata. Lwaki? Qur'an yeetaaga kuba nti ogisoma nga ayimba abantu banyumirwe b'osomera.
abantu basobola tulina abasomyi ba Qur'ani mu nsi basulayimu basoma mu nsoma ennungi n'owulira ng'otemekedde omutima. So abayimbi batuyambako mu kutuusa message eri abantu. Ate bannamawulire bayambako abayimbi okutuusa message yaabwe mu bantu, kubanga bw'atali tajja gituusa, tajja kutuuka. Singa message ejja n'agiyimba ate ani agenda obbiwulira, ogenda biwuliriza mu nnyumba yo bw'omu. Abantu beetaaga babitegeere. Nawe okutegeera enkya kumanya nti ono yaani tiyone Dikenzo, ono yaani tiyone Yesa, ono yaani tiyegundi. Olwaleero singa tebamanya abantu lwaki mwe ogedde ku Kenzo yakuba kasuku kitegeeza teetaaga mawulire. Kyeŋŋambye kyetaagisa okubaawo mu mbeera y'okuba nti buli omu yeetaaga munne, buli omu ateekawo embeera eraga nti buli omu yeeguya munne. Tekyetaaga muntu kuba nti akola ki okusingira ddala ni yeetaaga munne. Okusinga yes ffenna ffe tubeetaaga niye kusingira ddala kusaidia ani yeetaaga munne. Nze ndaba okusinga okusookera ddala bannamawulire mmwe, bannamawulire mmwe mwetaaga nnyo okuba nti mutuusa message eri abantu. Naye nze ndaba kiri iko abayimbi ne bannamawulire bonna mwenna muli iko, buli omu alina okuba nti yeetaaga munne kyenkanyi. Bw'otali naye taliiwo, naye bw'atali naye toliiwo. Otidde sitidde era nkyogera nkiddamu ogwokubiri. Ani eyasinga okwetaaga munne? Munnamawulire yeetaaga nnyo omuyimbi. Otukubye bukubi bannange. Ku nsonga eriwo mazima amatuufu, wallahi omuyimbi yeetaaga nnyo omunnamawulire okusinga. Omuyimbi yeetaaga nnyo omunnamawulire okusinga olw'ensonga gogamba nti kambitabule, gogamba nti kambirinnyemu, kamusiranye, kambyogerere, n'obiteekako ebigambo ebingi noga ye musajja nanyononera oluyimba lwange naye nga tewaluyimba bulungi. So ndowooza nti abayimbi beetaaga nnyo bannamawulire. Wiiki ewedde olwokutaano wajjawo bakyali baffe okwali Keizi, Brani Wako ne Mako, bonna bannamawulire baakwatibwa omusajja yabaloopa omulangira Suuna. Wabiwulirako? Nabiwulirako era nabiraba. Essaawa zino bali kitalya. Okusooka nze nga munnaddiini ffe mu Busiraamu tukubiriza emirembe mu nsi. Kikiwa Obusiraamu al-Islaamu kitegeeza salaamu, mirembe, kiva mu bigambo mirembe. Omulangira Suuna nze mutwala nti Musiraamu kuba nali omu okwaba mutuza shahada ne Sheikh Muzaata. Musaba mirembe yali badde alekawo ng'Omusiraamu, ebyo n'abireka ne biyita mu mbeera yakutegeeragana nti gundi wakola bubi ekyo ne kiggwa, tateekawo mbeera nzibu kusukako awo. Obusiraamu bukusongayo okusibya eno omuntu kusaidio kitu kirungi. Oluusi kiyisize mu ddiini, mu mbeera y'eddiini, anti era njogerera ddiini kati. Nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa Yusufu oba gy'omuyita Josefu. Nabbi Yusufu abatali basiraamu bannaffe bamuyita Josefu, bamusiba ebbanga lyali ddene mukomera naye nga talina musango. Musango gwe baali bamuvunaana nti taata we yali amwagala nnyo mu bintu bye bityo. Naye ate bwe yamala obbakwasa bali abaali bamusibiisizza teyateekawo mbeera, kuba yali munene naye ng'asobola obbasibisa, naye teyateekawo mbeera, yabaleka ne bategeera ne bamanya nti omusajja twamusibira bwereere. Mu kawaayiro ke kamu ndaba mulangira Suuna tewali kyabadde kyetaagisa nnyo okusibisa bantu bano, okuggyako okubayita obbatuuza obbabuulira ensobi zaabwe. Nanti yagamba baabayita ku UCC, kyekitongole ekitutwala ffenna, ne bamuvumira wabweru. Yo wagamba ate kati awo mu mbeera efaanana okujjako nga nfunye bujulizi. Yo wagamba kyova nange wetojogere, yo tewagamba. Obusiraamu bukubiriza emirembe n'empisa, si ntalo. Tebukubiriza ntalo yadde n'akamu. Era omuntu agamba nti abasiraamu babi abakyogedde lwakuba nti oyo gw'omu gw'amanyi. Togambanga nti abasiraamu bannalukalala, oyo omu gw'omanyi nti munnalukalala yaleetera okuyisa abasiraamu nti baki bannalukalala. So kyetutaagala kugamba nti abasiraamu babi basibisa n'abantu olw'ensonga ezimu. Oyo muntu munnakinoomu, sife ng'abasiraamu yabaswaziza nnyo, yakikoze ng'omusiraamu omu. Era bagamba nti abasiraamu be batta muwala wa Katumba era abakyogera bakyamu.
abatta muwala wa Katumba musiraamu ng'omu omuntu mu abadde si musiraamu katuliki ng'akoze ensobi tebaga nti abakatuliki bagamba gundi tebakyogera ekyo tebakyogera naye ate bwe kijja ku busiraamu omuntu ng'akoze ekikolobero bagamba basiraamu tubadde tusaba omuntu bw'akolanga ekikolobero nga ye omuntu kuba ffenna tetwenkana emitima gyaffe si gye gimu eddiini yaffe tetukkiriza kukola bikolobero tetukkiriza kukola bikyamu tetukkiriza kutuusa ku bannaffe buvune tetukkiriza kuba nti tulumye bannaffe tetukkiriza kuba nti twesasuza mu mbeera efaanana ekyo omuntu bw'akola omusango mu busiraamu eno ewaffe tagukoledde mu busiraamu aba agukoze ng'omuntu era tulenga erinnya lye nti ani omulangira Suuna yakoze bw'ati ng'omuntu ani Sheikh yakoze bw'ati mumuvuddemu kati si kuba nti tumuvuddemu ndi mu mbeera ya ddiini abaana bagamba balina obukakafu bamuyite emabega tugamba mbadde nsaba omulangira Suuna muganda omusiraamu nsaba busabi insha Allah mu mbeera ya mirembe tetwetaaga n'ataliye kuba gye bali abalala era nabo abayinza obikola ataliye mbasaba bwe babaawo buli omu yeetaaga munne mu mbeera ya salaamu mu mbeera ya mirembe era tekyetaagisa muntu kudda mawulire ate kubeera munnamawulire ate kuvuma muntu ate wali nsonga kubeera nti atattanya muntu n'okumwogerako kalebule kyetaaga Allah yagamba subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ya ayuha alladhina amanu la taqulu ra'ina abanga bakkiriza la taqulu ra'ina temwogera kalebule la taqulu ra'ina temuvaayo kwogera bintu bisasamaza bantu waqulu nzurna wasma'u bwe oyogera yagamba nti nalabye era nakoze eki nawuliddeko kye nalabye nakiwuliddeko nakirabyeko Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okwogeranga ebigambo okwegamba bye tumanyi so ngamba omulangira Suuna muganda wange nali omu kwabo bakutoza shahada ng'oyingira obusiraamu enseka Nuhu muzaata bate Katonda nsaba abeere nga musonyi ebyamusobako nkusaba nga muwalimuwo ndi mukulembeze wa busiraamu ndi omu kitwale nti kati nze ndi kitaawo mu ddiini eno kubanga baada Allah yesiza kuffe ggo okutola shahada nkusaba obeerenga abantu abo bata illa obiveeko byesonyiwe obifuula tabirabye kubanga n'enkya ogendera beetaaga enkya olina byoyagala ojja kwagala oyisaawo ne banno ate oluusi babeere nga babakuwa ekikono so nsaba biidhinillah ekyo kibeere nga tukimala biidhinillahi taala tusigale nga tutambula bulungi tomanya laalla Allah oba oliawo Allah anaateekawo embeera ennungi oluvannyuma lw'embeera eno barakallahu fikum oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo